Embeera nga bwesobodde okubatenga etambula ya munywanyi waffe gwe bayita Daudi Mugema nno weekend we twasobodde okubatenga tugiyingire ya Easter Monday yonna omukono yasobola okubatenga ataakaka era nasobola okubatenga ategeeza nti yakulira abayimbi bonna ba pukamingi bonna abayimbi abagezaako okubatenga bavaayo goba nga oli muyimbi ng'ogezaako okuvaayo enteekateeka yawedde dda embeera wesobodde okubatenga ejjira oba nga oli muyimbi n'ebiwandiiko basobodde okubatenga bibimperezaako abayimbi bonna mu ggwanga bagenda bawandiisa kitegeeza ki abayimbi bo bewandiisa tebamanyi nti baagala musolo kati embeera nga bwetambula mu Masaka ntegeddeko nga mu mwezi nga 8 wiiki eno ennyini budde bonna bagenda kubatenga bajja abawuuma kati buli muyimbi gwe bawandiisa n'emitwalo gye 10 mukulu muyunga owulidde abawuuma babawandiisa mu ggwanga lyonna ne mulimu obuzibu sooka owulira ensonga zonna nga zisobodde okubatenga zitambula kati omukulu ono gwe bayita Daudi Mugema yagamba nti abayimbi ba Wuma ab'ekibiina kya Wuma abo bamafiya era babbi nnyo bingi nnyo byasobodde okubatenga ayogedde abayimbi nga Chamelon Misa Semakula buli muyimbi yenna ali mu Wuma agambye nti mufere kati ye yakoze ekibiina ky'abapukamingi era agamba nti yabafunye n'akasente mu covid mu budde bwa covid emboozi nene nnyo nekatandikire wano omukulu Daudi Mugema katandikire wano Daudi Mugema wuno kibiina nakigulawo twakigulawo ekibiina twakigulawo buli muyimbi omuto oli mu ggwanga bakiyita Promising Stars Talent Association oba pasita jangu wewandiise ofune engeri gy'ogenda okuganyulwa tekigenda kusoboka kukiriza mubyesereza ffe ebbanga lyonna ne pulezidenti w'eggwanga obala baka vidiyo kamanyi kagenda kutuukako tobawa ssente geno sali musale guwaggulawo olutambi luno nga nkugabidde ennaku era sente zokuba tozikolako nkusaba busabi tobawa ssente bano babbi bano bamafiya babbi abaana babadde babayamba ddi saana kubayo nenkubira omulanga wali badde bamanya nti olona abayimbi abalala mu ggwanga bwenajja mu maaso gowanga tamanyi bayimbi balala mu ggwanga bonna benakweta bagamba lwaki tobamanyi lwaki Mugema badde bakumiitinga nebakugamba balina abaana abalala ebbali bakulembera wona abayimbi bewagudde nebagenda ekkulu nga bafa enjala gwe fiina mugeri wa sindi nabala bana amaaso gange fiina mugeri wa sindi swaba kasumba simanyi nemugamba jeno talaba baana abo era nemubagamba abakuba ekibooko nti si bayimbi abakozi bamukatale naliwo nga mwegaana abayimbi bemukulembera nemugamba mbu si bayimbi nemugamba mbuwolo takuŋŋanyiza abantu be kuva mu katale kuvaawa ngo bajje nga si bayimbi aya basi oyo nno ye Daudi Mugema yagamba nti akoze ekibiina ky'abapukamingi abayise na Promising Artists abagaseeko ekibasuutiriza mpolampola abayimbi abagezaako okubatenga bava ekibiina bakiyita pasita mu bumpimpi Promising Stars era agamba yabasakira n'akasente Daudi Mugema asobodde okubatenga akambuwalidde abayimbi ab'enjawulo uuna akyawanda chairman wa Promising Stars Talent Association eyo nno ambuleera egatta abayimbi abato bonna mu ggwanga nze pulezidenti w'abayimbi abato bonna mu ggwanga ndi wano nno siri musanyufu ndi munyiivu ddala nina obusungu mutima lwa nsonga nti nze nasookera ddala okuvaayo nenkola ka vidiyo nga ndajanira Ssaabasajja nga najala pulezidenti w'eggwanga nga mulaga obulumi bwe tulimu nga fe abayimbi nga tufiira mu nnyumba enjala mu mulango ogwo gavumenti yaguwuliriza era nesalawo ewo abayimbi biliyoni 10 abafiira enjala mu nnyumba era nesalawo edduukirire ba promoters abaali bategese ebifulumya sente tezinaba kufuluma naye zibadde ziri mu process efuluma bano bamafiya ne bagunjawo akabinja kaabwe akokwagala okuzibba aya basi atamanyi Daudi Mugema azaliwa side zeeyo kyotera endongo ina yasobodde okubatenga agitambuzaamu mpolampola yaliko mu Cream Production ebiira bijjo basobodde okubatenga atambuliramu akadde kano n'abayimbi abamu bapukamingi bagamba nti ate Daudi Mugema akasente ka covid era yakalya aya basi katugende mpolampola anaatubuulira kati akadde konna bannaffe abawuuma bajja batambula mitundu ebyenjawulo jinja bavuddeyo naye nga buli muyimbi bamwetwa emitwalo 10 kigamba nti babawadde ssente nnyingi nnyo ate nga si buli omu bw'ajja mu meeting ajja kufuna woba oyina ennyimba zo aya basi Daudi Mugema wuuno atugamba abawuuma bali batya wano mu Uganda tulina associations ez'abayimbi ziri 3 waliwo tebayita Promising Stars Talent Association mu nfuuza epasita eyo gyenkulembera
ne wabaawo ne kamuta ey'abannaffe bayimbi bannaffe abakadongo kamu ne wabaawo eyo ebadde eyitibwa wuma kati nno nagitapuse bulala eyitibwa United Mafias Association kuba mulama gw'okuyimba agubudde kati babbi eyo gulupu bange yabaddeho ddala ng'ebibiri lw'abayimbi mu mwaka omulamba ekoze eki kibaita obukulembeze nno ng'olina abantu b'okulembera kusakira abantu olwana okulaba ng'osakira abantu b'okulembera bafunye batya mwene embeera y'akazigizigi babaddewo batya ffe ekibiina kitukulemberanga Promising Stars Talent Association kyagunjibwawo wakati mu covid naye buli mmemba njogera ndi wano mu kamera nti nasobola okugenda n'omusakira emiliyoni ye Sente n'agirya n'agifuna nasobola okubezaawo abantu bano bannaffe abali bamaze emyaka esatu nga we bali baakola ki olwokuba bamaze okulaba nti nakuba omulanga gutuuse eri gavumenti erese Sente buwumbi 10 ebuwe abayimbi abafiira enjala mu nnyumba balaga nti basuse n'amaanyi era baagala bazibbe. Aya basi Daudi Mugema banji bategeeza nti yalya obudde buli yali akuba ennyimba ezikola kata gavumenti akadde kano bassa kimu era bagamba nti yalya Daudi Mugema wekuba nti n'embeera buli muyimbi upcoming yeewandiisa mu kibiina kye mu covid yasobola okuba ate ng'afunayo akakadde kanze gye nkubuli ebyagambye Misa Semakula bw'alina wooteeri n'abaana ba upcoming tabawa mmere ya bwerere kati alabye wumeze mulimu akasente Kyakoze Chamelon linda mukati ninyo sobola okuba ate nga nkomawo uli Daudi Mugema ng'akyeka okukola ekibiina kya wuma ng'agamba nti budde bonna bano bagenda kuba ate nga babba abayimbi abato mu mbeera eno asobodde okuba ate nga balambika abayimbi bagenda bawa emitwalo 10 sooka owulire naye nga kano katego Sente ezo bazireeta nga zigenda mu association ezo zembamenyedde esatu naye nga gurupu esinga bammemba yeyina okutwala esente nyingi yensonga lwaki bano bannaffe basitukiddemu bagulirira abayimbi be batayambanga mu mbeera ya covid nga babawa emitwalo 10 mbuno baligestalinge eyo nno nkola yaabwe ey'okukozesa abantu balage nti balina bangi naye mu kugabana batwale mwala wayipibbene wayabba sente z'abayimbi eza covid esako gye babawa bwe yamala ozibba n'alizayininga aya basi kati nno Daudi Mugema wuuno ayambukidde Chamelon n'amutegeeza nti Chamelon bulijjo ali luddawa agamba nti ye abayimbi yasobola okuba ate nga abayamba Chamelon n'ebyakusula mu kaluku bwa meeya lwakuba nti toyamba bayimbi Daudi Mugema yamugamba ono pulezidenti w'abayimbi abato bonna mu Uganda kati saawa eno Chamelon bukyobeerawo baddeyo ebbanga lyonna diri wali baddewo ng'oyamba abayimbi ekyakusula ne kaluku bwa meeya kutayamba bayimbi banno olemedde okuyamba oyinza okutogamba nti ojja kuyamba abantu b'ebbali ng'abantu otusobola bbaliisa tubadde mu nyumba nga tufiira mu nnyumba enjala nze nga Mugema navayo nenkola ka video gwe nga Chamelon superstar wakola ki lwaki ovuddeyo nga maze okukuba omulanga guno gavumenti eguddukiridde evudde yetuwe Sente n'olwokuvayo mbonaawo ozze kuyamba bayimbi obayambye eki bannayuganda bannange mbategeeza naddala abayimbi temukikkiriza kigenda kusoboka toyera kukkiriza bamafias kubba sente zaffe mulundi guno baalinga mu nyumba yabwe nga basirise olwokuba baba bayitanga ne babawa ffe netuvayo ne tukabira mu kamera era gavumenti netudduukirira tekigenda kusoboka nkiddamu tekigenda kusoboka temugenda kuzibba zino sente z'abayimbi bonna lwaki muyitako bawuma bwe banga nkola gavumenti eyakuyamba bayimbi lwaki temwayise bayimbi bonna lwaki mwagala nti abawuma mujje ku sharing hall buli bayimbi bonna bali muwuma lwaki muyisamu abantu amaaso lwaki temwayimukiramu ne mukola ka vidiyo akendakola nga abantu bafiira mu nnyumba enjala lwaki mumaze okulinda ebibala byange bye nasaba gavumenti nga bivuddeyo nammwe ne mulyoka muvaayo aya basi Daudi Mugema yakubako akayimba nti muzeeyi wumula ne bamusiba akadde kano akasente akajja mu gavumenti abasinga bategeeza nti yalya omukulu Daudi Mugema era nti neekapeeke wa Jerusalemu Sale ono yafuuka mwana Chamelon gye buvuddeko wiiki ewedde era yasobola okuba ate nga yegatta ku kibiina kya wuma abantu ne beebuuza Chamelon anoonya ki kumba akasente kazze gwe era obanga oli muyimbi mugezigezi nkutegeezaako nga 8 bagenda kujja mu Masaka Chamelon yagamba bw'ati ye nti awagira wuma abayimbi tutaleko okwesapooti nga nze nyimba n'abayimbi abato nga sibaggyeko ssente olw'ensonga njabaana batume gye balaga naye kangezeeko wano nenoonya akalulu kange kuba lodimeeri bayimbi bannange mwambwaka mwenna so ng'ate bakuba lodimeeri bino bituliko byatadde byangu nnyo naye nkitegeerawo kutumwayabingira politics era sina bwe nanoobera naye jjanaye bakwano bange Uganda Music Association kyekibiina nze bwendi bwemba mwendi sirimu lwa bbaasa gye baleese lwaleero
kimu ku lwansonga ndaba ebibala ebigenda okujja mu maaso nga bigasobola tujje tukikola ki Chameleon alimba agamba mutazze lwa baasa ate olunaku lwe yazze we bagabye sente akadde kano omukulu Daudi Mugema nga yakulira bapukamingi bonna asobodde okuba ate nga abagamba abayimbi banakola batya nkola buli muyimbi yenna ali mu ggwanga yona gyali mu kutalaga nga babalimba temubisayidinga ebintu bya kibbi bw'osayidinga ku mutwalo 10 manya obadde toli banja ndala eyo enkola yaabwe baagala kufuna mikolo gyammwe n'endaga muntu zammwe bagambe gavumenti nti mwe mwasayidinzira mwalidde ekyo temukikkiriza babbi abo bamafiya babayita ba United Mafias Association ekigambo buma bakivaamu dda babbi beerimbisemu bwerimbisi babbi ekisookedde namwe kuba bayimbi temulaba bulungi odira ta abayimbi ab'omulembe guli ogwayitako ate babakulembere lwaki babikola mulembe gwabwe oba bulumirirwa abayimbi lwaki bwe tumaze omwaka mulamba mu nnyumba kwaba bonna abakulembedde ekintu ekyo ani avaayo n'agamba nti gavumenti tukole ani tubadde nga tukola mu vidiyo nga ffe nga tufiira mu nnyumba nga basirise naye batulaba nga aboolugezigezi omulama gwaffe gumaze okuyitawo kanate bagamba nti bagala kuyingira ekyo kigenda kusoboka tekigenda kusoboka nze nga Daudi Mugema akulembera abayimbi ato bonna mu ggwanga tekigenda kusoboka bwe gavumenti odiringa n'abakadde diringa n'abakadde bw'oba odiringa n'abavubuka bato ekyaffe tetugenda kukkiriza kutubba ffe tufiira mu nnyumba enjala abo babadde nga bajjanga buli lunaku ne bafuna ssente okuva mu gavumenti aya basi Daudi Mugema asobodde okuba ate nga akambwalidde abayimbi bonna ate watuuse ku misa Semakula kyamukoze bannange amugambye nti yakola woteri gye bayita papazi ne mu covid tewali muyimbi wadde n'omu nti apukamingi yamuwa mmere ya bwerere kati Daudi Mugema wona bootegese ekivulu nga weetaaga abayimbi abanene abanakuyambako nga ba Chameleon ba misaaki onaakola otya kyekibuuzo uno Daudi Mugema ng'agamba misa Semakula nti mu covid yasobola okuba ate nga abayamba ayingidde wuma baagala kubba bubbi agambye nti bano babbi bafere mubasemakula mumuvaayo mumugamba mbuno mwakoze uma byebikiujo mbaddenga mukola kyo ina wote mbulana madobo emmera obujema kindi temututankula kwogera biki bitasoboka tugenda tetulina katika mbabuulidde nze seeri antama ate mwe mummanyi bulungi guno omulamu anakutandika manyi gyenkulaza ate mulaba amaze okukusa ate mutandika okugweyingizaamu ezo biliyoni 10 zirina okugabanyizibwa kyenkanyi buli muyimbi weggwanga waayinaaganyulwamu kati mubasanga ejjinda bujjo mwalinga mukolaki mubasanga amasanga bujjo mwalinga mukolaki mumaze kola tumaze okuba tulinaffe tukigusiza temugenda kuzifuna mbalayirira zemwafunyeko zimala ezo zemwabudde zimala ngenda kukola nka vidiyo buli lunaku ate nina kumeekera sure nti pulezidenti akalaba kimwe mwabeekulembeza muli babbi kyemugamba Uganda era bayimbi bwekaba baddawo ku sharing hall nemeka muswaza abasajja abakulu bayimbi 5 ntwalo 10 gibakolere ki nga nange senkana linnya nga Semakula lyolina Chameleon lyolina nga nasobola okusakira buli memba nga musakira akakadde kati mweze mwafunye obuwambi obutaano bwasose mwabukozeemuki mwabaddeko emitwalo 10 gibagaseeki mugegesa mbugega mwe mwefulamu muyamba abayimbi mbadde emyaka gyonna muyambye ki abaana abadde bakola bibiina bye basise okutonda kabafa n'okuzika temubaziika mwefulamu muyamba abayimbi ekyo tekigenda kusoboka tekigenda kusoboka nze nga Mugema akulembera abayimbi abato tekigenda kusoboka aya basi owulidde ensonga zonna Daudi Mugema amulangidde n'omulangira misa Semakula nti waliwo omuyimbi eyakafa gye buvuddeko teyagenda nakuziika akadde kanazze olw'essente ezazze bawaddeko biliyoni nga 5 zezasobodde okuba ate nga zijja kigambe mu zaatuuse kati abawuuma bagenda bazitambuza era gy'owulira abayimbi nga bayisa apukamingi totyagendayo oba onaazifuna onaaba ozifunye baba bakumanyi bajja zikuwa naye nga Daudi Mugema ye agamba ekyakoze fiina mugero amasanyalaze owawuma amugambye bw'ati ye gwe fiina mugero agala kulembera abayimbi omanyi obulimu bw'okutegeka mbula mu myaka 5 mwe gwategeka kivulu ki omanyi nokujufiiramu okutegeka ebivulu omanyi abalanje tetulina gwe bakubanja wategeka ki wadde birthday party oluyitegeseeko gwe temutunyiiza mmwe bantu mmwe mwali mulina okukola ebibira mu myaka gy'abayitako dda mudde ebbali mutuule n'endwadde zammwe mubeereeyo temuddamu tulumbagana nze abayimbi bekulemba temugenda babba bulumu mubadde mu bbanga eryasa lyonna n'ekino kigaanyi ntwala omukisa guno okubategeeza nti kigenda kusoboka obubbi obukenuzi obulabbayi bwe mukozeseza tebugenda kusoboka ekyo nkiddamu kigenda kusoboka aya basi ebibuuzo bingi nnyo okuwandiisa abayimbi oyinza ogamba bagenda kuwandiisa abayimbi bajja nga batambula mu bitundu ebyenjawulo bawandiisa abayimbi ab'enjawulo buli lunaku bafunayo omuyimbi omu mu ggwanga kati banaaba bamaze okuwandiika e Masaka ne tufunayo abayimbi nga 10 banaakola batya ndowooza gavumenti emanyi nti omulimu gw'okuyimba guno tebagulaba nga mulimo kyova olaba ndowooza n'endongo tebannagigula olw'embeera nti abayimbi bakyerumaluma
era nze nkakasa nti abayimbi tebayinza kwegatta wadde n'akamu. Sooka ombuuliramu abayimbi mulimu oba Daudi Mugema okulira abayimbi abato kituufu. Ye Sente yafunako dda mu covid yafuna buli muyimbi upcoming yamu akadde kamu. Ababuufu baafuna. Muyunga home of design yangambye nti oyo akulira bakona kale ssebo. Kale ssebo bw'ogambye Muyunga sooka ombuulira mma Daudi Mugema wuyo bw'agambye. Abani wewe walikueleza oyogera ko ne Beni Juko ninkalwe oyo Mugema ebbanga lyonna lyamaze mu kuyimba mu industry akyeyita upcoming naye aswaleko akasente ka Sebo Abani te Sebo wange balikueleza. Hello Sebo genda maaso. Tumaze sirinya amasaka kwendi naye okuyimba mulimu Sebo. Kuyimba mulimu n'abeera mwalumanya badde tulaya abagatta nga twafuna mu gavumenti ne mu gavumenti asobola bagatta naye n'amasente zibaavudde. Baswazizanyi bayimba. Abayimbi tebasobola kwegatta tekisoboka. Sebo Wali tuweereza. Sebo Andi Afrika Mashariki alikizaabula. Muwulidde Daudi Mugema. Naye baaba ebbanga lyakolede nfuze muwulira naye era naye akyalimu eryo. kati gobadde oteesa ki? Naye aveeyo akole ng'atalimu eyo mbu ate akola abayimbi yabasakira sente kati kikyoteesa? Teesa ku nsonga enkulu Sebo ku ggwanga. Gatta ku music. Wewale kuweereza. Sebo Amanya nze Kaliba Muyonga Julius ow'ekyanika Kabyakyotera. Kaka Daudi Mugema ng'aba yayatadde kukwata bukwasi ku kasiire mutalina gy'afugira kati alina kuzaala abaana abato. abayimbi badde tebalina pulezidenti abatwalaganya. Mu covid yagenda wa Jenosale n'abawa akasente ne bafuna akasente era badde basuubira ku biliyoni zino 10 okufuna kati abaawuma babawadde sente. Sebo Hello Magambo ekasasa abayimbi bajja kusomesa bba era mulimu gw'amaanyi. Abani Sebo anti ono abeera lonikaka ku kitewuliza naye nga Mugema kyaliko kyo bayimbi abantu bawadde tebalina pulezidenti kirungi nnyo kyakola.